omukulembeze asobola okuyitibwa mu ICC nawe nemba n'emisango. Yes, ku bibiri bwe mbaseerabidde. By the way, Ruto yagenda deputy president. Bamuyita deputy president. Kenya babayita ba deputy president. Ne bamuyita mu ICC. So bwe kiba kituufu lyessanyu lyaffe tujja kusala embuzi tuzirye nga musajja mukulu alinnya ennyonyi ogenda mu ICC ayimirire mu kaguli. Kuba ffe essanyu lyaffe kulaba nga buli muntu atutaasa ku mbeera etunyigiriza. Abantu bagenda ne bagamba tuleme kulowooza nti abazungu be bajja otutaasa. Nedda okukola emikago si kibi ng'oli mu byobuki. Mwami Museveni obuyambi yabujjanga Sweden, mu Bangereza, mu Bagaddafi. Kati gwe lwaki olowooza nti President Kyagulanyi bw'afuna bannamikago mu struggle abaana fuye. Dr. Kizza Besigye ku nsonga eyaliwo e Kasese ne ba Honorable Winnie Kiza bapetitioninga ne batwala ensonga zaabwe mu ICC z'e Kasese era gye ziri. Abantu abamu ne babateekayo era ne kubamu ku be baateekayo ne baba sanctioninga ne babawa sanctions mu bintu ebyenjawulo. Omwali Bakayihura n'abalala baasoose ku bakuumi Kyagulanyi ali luddawa. Ekyokubiri ne babuuza omukuumi omu y'abagamba nze nakajja wano sinnamalawo na myezi 2. Owokubiri n'abagamba ne bamubuuza empuku eriwa mwayitira. N'abagamba nze sirina kyenkola ki. Era mu kumenya ebisenge by'enju n'okwonoona ebintu mu nju munda nga basuubira nti ayinza okuba ali mu bisenge ebimu ku bisenge by'omuki by'omu nyumba. Tu leero lwa kumeka leero lwa kusatu ku Mande leero lwa kusatu ku Mande bagenze ne drone n'abamagye abayitirivu ku One Love Beach. Bwe batuuseeyo ne bababuuza Kyagulanyi wanajjawo nga babuuza ab'oku One Love Beach. Abali ne babagamba ffe ebyoyo tetubikola ki tetubimanyi ffe management eri under First Lady gwe tukolagana naye ye mukama waffe. Ne batuuka ne mu kucompromising omu ku bakuumi abakuumawo nti tujja kuwaayo akasente. Mwanga Kivumbi bwe yakwatibwa yatwalibwa mu kifo ekitaakola ki ekitaategeerekeka. Bwe bamala omutwala mu kifo ekitaategeerekeka bamukwata kiro. Bwe bamutwala n'amalayo ennaku zaabadde nga 3 nga bali naye munda 2-3 nga bali naye. Bwe baabadde bamuleeta mu kkooti olunaku lwe baamugjeeyo mu mpuku zaabwe ne bamuleeta ku poliisi y'ekira lwe baamugjeewo mutwala ebutambala ku ki looya Mwanga Kivumbi baamuggyako amasimu ge gonna. Tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduga gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Yenze ndi wano ne Haji Makolo Kavuma gwendi nayo olunaku olwaleero tuzze tuwaye mu kumboozi ku nsonga ezigenda maaso. Tubakuliseeyo mu kulonda mu bululu obubaddewo okwetooloola eggwanga lyonna olunaku lwajjo. Badde balonda bammeeya b'amagombolola ne bakansala baabwe. Luli twali ku bammeeya akapulezidenti wakamaliriza n'ebirala byonna. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu ddukadduka. Ajo kyogedde bulungi. Mu ddukadduka olw'okutya okukwatibwa. Nalabyeko awo abogezi abamu mu gavumenti. Nalabyeko mukulu Kituuma, nalabyeko ne Dombo omwogezi wa NRM. Omwogezi wa NRM. Minister wa ICT bali omunsi gwe tukyabanja postmortem results z'omugenzi Nebanda. Nendaba n'omwogezi w'amagye omukulu Chris Magezi naye ng'ayogera. Kakati Haji bwe baba nga tebamunoonya ne Prime Minister Joe yakizeemu ku NBS ng'ali ku TV mbu tebamunoonya. Tujja kitereeza buuza ekibuuzo kyo. Kubanga twalabye bwe baba nga tebamunoonya
kyokka ng'ate Babi Kyagulanyi mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'ebyokwenda bwe bamenye ne bayingira munda ebimu ku bye yagamba baamubuuza baawaliriddawa era n'amasimu ne bagatwala na biki byonna byonna ebyakolebwa kati ate baba nga tebamunoonya lwaki bali baatuka okukola ekyo n'okukwata mukyala we ne nga bamubuuza baawaliriddawa nga babuuza abaana mutulage basement kati Omuganda alina enjogera egamba tiweebuzaabuza ng'afuka anaaba. Ekyo si kivumo, eyo njogera. Omanyi Oluganda lugagga, lulina ebigambo bingi. Kati ne gavumenti yaffe mu engeri gy'erina abagitaputira ng'ebintu tebabitegeera. Njagadde just kikitangazaamu. Yeebuzaabuzanga omuntu afuka anaaba. Onaaba ofuka, ekituufu kye kiriwa. Lwaki ngamba bwe ntyo? Gavumenti abaogezi baayo ab'ebitongole byayo ebyenjawulo okuli Honorable Chris Baryomunsi, Minister wa ICT mu gavumenti ya Nakyemalira wa kuno, okuli omwogezi w'amagye Mwami Chris Magezi, okuli omwogezi wa NRM Police Mukulu Kituuma Rusoke n'abalala, nejjo nawulidde Prime Minister Nabbanja. Ekisooka abantu abo tebaggyibwako ffe mu Busiraamu kye tuyita hadith. Bonna hadithi zaabwe tetuzikolerako bwe buba Busiraamu kubanga teziba ntuufu. Honorable Nabbanja bwe ntandise naye yavaayo ko n'atugamba nti yalina John Bosco, be balina John Bosco Kibalama, kati ali mu myaka 6 nga takola ki. Naye bukyayogera kigambo ekyo tumumubuuza byamukalira ku maki ku matama. Honorable Baryomunsi rekodi ze saagala zigenda mu nnyo. Just kiri nti mu Uganda mulimu enkola aboogerera gavumenti n'ebitongole byayo ebyenjawulo balimba yennom kwe bakola ki kwe batambuliza ebintu byabwe. Omukulu Kituuma Rusooke omuwulira byayogera kyokka nga tukirabye nti amaka ga President Kyagulanyi bwe gaalumbwa ekimu ku kyali kibaleese gaalumbwa oluvannyuma lwa video President Kyagulanyi ze yatandika okufulumya ng'ali mu bifo ebyaki ebyenjawulo kati nga balowooza nti obeeno yagifulumizza ali waka wano obeeno yagifulumiriza wali ng'ekituufu kiri nti bamunoonya abakoze eki ababuze. President Kyagulanyi yatugamba clearly ekyamujja mu makaage kwe kubanga yafuna information kuba omuntu ali ku level ya Kyagulanyi afuna information from all corners okuva mu government ng'ayina information yemulaga nti baagala mutuusaako bulabe. Nti kitegeeza mu gavumenti munda mulimu abantu bakolagana nabo abamubuulira ebiba bigenda mu maaso ku ye bye bamuteeseza. Ekyo kiri mu gavumenti zonna si eno yokka nezaavaako. Ne Museveni yalina be yakolagananga nabo mu gavumenti ya omugenzi Obote ne Lutwa nga bamubuulira ebifo eri nga bantu be. Era alina omuntu omu gwe yasinkanako e London n'amugamba mbadde njagala mbajoyininga erinnya lye linvudde mu mutwe. Museveni n'amugamba sigala mu gavumenti mwoli otugasa okusinga gy'okola ki gy'oli. Kati ne mweno bateekeddwa okkimanya nti Kyagulanyi ku level ye si buli ali mu gavumenti nti ajagala bamuwa information. Yafuna credible information nga mutabani w'omukulu ayagala mutuusaako bulabe. Kakati kwe kutusalawo naye yekukume gyakola ki bwe baba tebaagala mukwata. Abajaasi bwe balumbye amaka ga President Kyagulanyi basoose ku bakuumi Kyagulanyi ali luddawa. Ekyokubiri ne babuuza omukuumi omu y'abagamba nze nakajja wano sinnamalawo na myezi 2. Owokubiri n'abagamba ne bamubuuza empuku eriwa mwayitira n'abagamba nze siina kyenkola ki. Era mu kumenya ebisenge by'enju n'okwonoona ebintu mu nju munda nga basuubira nti ayinza okuba ali mu bisenge ebimu ku bisenge by'omuki by'omu nyumba. Leero lwa kumeka? Leero lwa kusatu. Ku Mande. Leero lwa kusatu. Ku Mande bagenze ne drone n'abamagye abayitirivu ku One Love Beach. Bwe batuuse eyo ne bababuuza Kyagulanyi wanajjawo nga babuuza ab'oku One Love Beach abali ne babagamba ffe ebyoyo tetubikola ki tetubimanyi ffe management eri under First Lady
gwe tukolagana naye ye mukama waffe ne batuuka ne mu kukompromisinga omu ku bakuumi abakuumawo nti tujja kuwaayo akasente gwe bw'aba azze tukole ki tubuulire beba abatamunoonya tukozese emitwe gino nga twalya ku ngege. Omanyi bw'oba tewalya ku ngege mu buto ebintu oba tobitegeera buki naddala omutwe gwayo ogwo n'owuuta eriiso kati bo balowooza nti ffe gino twetisse engalabi kwe bakola ki kwe bazannyira abo be batanoonya Kyagulanyi. Thirdly nga nva ku nsonga eyo road blocks ze bayongedde okuyiwa okuva lwe yagenze Gomba mpitirivu era buli mmotoka bagikola ki bagikebera. So tusaba bannaffe baveeyo directly balage emisango gye baagala omuvunaana alyoka aveeyo nga balooya be bakikoze eki bakitegedde. So bino ebyokwebuzabuza nga afukaana aba babiveemu kubanga eno era gye balimu ensi ndala eyina byemanyi bingi ebikira kubiriwa ku ebyo. N'olwekyo Kyagulanyi bwe baba baagala omuvunaana ekiseera ky'ekituufu ng'omuntu bw'anaatuuka okuvaayo ajja kuvaayo ng'alabye nti obulamu bwe buli safe. So ate n'abalala nawuliddeyo omanyi twajjirwa ekizibu ennaku zino abamu beeyita opposition anyway n'abamu ndudde nga mbalaba nga beeyita opposition nga bagamba nti Kyagulanyi lwaki adduka asigalewo. Nobody doesn't fear about his life. Dr. Kizza Besigye yafulumirako mu Gomesi n'agenda South Africa okutaasa obulamu bwe embeera gye bwakola ki gye bwalimu. Ba Mandela tebeewaayo bwewi Bankwame Nkrumah tebeewaayo bwewi. Mpulira nti Mwami Museveni yaddukirako e Tanzania ne Sweden ng'atambula buli wamu. So ekyo kye boogera kye batamanyi baddeyo bakole okunoonyereza nti teri muntu atatya ku bulamu bwe kutuusibwako buki bulabe. Kababe bano abatulugunya abantu ekiseera kino batya nnyo obulamu bwabwe okutuukibwako obulabe. Kyova olaba beeteekako obukuumi obwa buli kika kati ate oli atalina bukuumi. So ensonga banyumyamu bunyumya biboozibozi byakumalwa mbu tetumunoonya naye nga bamukola ki abakirize weakness gye balina tyabalemye okufuna ng'ate ali mu Uganda. Kati weakness yaabwe baleme gifuula nsonyi nga bwe bakoze ku Muwanga Kivumbi nti abatta abantu ate be bakutta omuntu bamutwala mu kkooti. Kyobabuuza Muwanga ye yakuba amasasi mu nnyumba abaagakuba baliwa basooke babaleete. Those are the terrorists. N'olumba abantu 10 bali mu nju gy'osobola okusalako n'ogamba teri afuluma n'obakwatwa one by one naye gwe n'ojjawo obulamu bwabwe. So bagamba nti balina amajambiyambo. Government eba ne capacity esobola okusalako ekitundu kyonna ne bwe kimala mwezi ne mufiiramu enjala waakiri ne mmwe mwekka ne muwanika tibannaayo enjala etutta mugguleewo tupondoose. Kati ekyo ebyo ebigambo ebiboozibozi bye bakola ki bye banyumya tebikwatagana. Kyagulanyi abafuukidde akayinja mu ngatto. Walabye ekyabadde mu kkooti ku Reverend ku Father Deus Sekabira byonna ng'olaba ebintu bigattegatte simanyi oba tunaagyogera tujja kujyogerako awo. Kakati ensonga zeezo waliwo bannayuganda ab'enjawulo of course twalabako Robert Kyagulanyi Ssentamu yavayo n'ategeeza n'agamba nti Mwami Museveni oyo twamutwala dda mu kkooti y'ensi yonna International Criminal Court ICC. Era tulabeko ne bannayuganda ab'enjawulo nga nabo bakola ebiwandiiko eby'enjawulo mu kuwaabira gavumenti ya Mwami Museveni olw'ebyo nga gati ku lw'ebyo byezeekola ebbanga lyonna okulinnya eddembe ly'obuntu enfuga etali amateeka n'ebirala bingi nnyo. Abantu era ndabyeko nga bayisako amaloboozi ndala nga bayita ku mitimbagano nga bagamba naye ICC ekola ddi era enaatuyamba nga bamu bagamba nti kkooti y'ensi yonna ICC tesobola kukwata muntu bakka nga vula muntu oba eba kumuyita yewozeeko nga akyali mu ntebe okujjako nga maze okuvaako haji kiri kitya. Byekugambye ebyo nti abataawuuta ku mutwe gwange ge beerabira. ICC yayita President wa Kenya Ruto
nga president yali president, yes yali president mu kalulu akalimu okuttingana okwali okw'amaanyi bwe baamuyita yaleka asigidde era emisango ne gigenda mu maaso ne bamwejjeereza. Ruto yali president ICC nemuyita n'alekawo omumyuka we yes n'agenda n'agasimbagana nabo nga bagamba ekitta bantu ekyali mu kalulu n'awoza ne kizuulwa munnaye ne bamwejjeereza nga bo bagamba nti kizuuliddwa nti atalina muki musango gwonna. So ekyo kisobokera ddala bulungi. Ekyokubiri lwakuba kino kye sinafunako bujulizi tibamuyise Mwami Museveni naye nga azaawaabwa ne FDC nga tukyali mu FDC Dr. Kizza Besigye ku nsonga eyaliwo e Kasese ne ba Honorable Winnie Kiza ba petitioninga ne batwala ensonga zaabwe mu ICC ez'e Kasese era gye ziri abantu abamu ne babateekayo era ne kubamu ku be baateekayo ne baba sanctioninga ne babawa sanctions mu bintu ebyenjawulo omwali Bakayihura n'abalala erweru ne bamugaana okuddamu okulinnya mu Amerika ekyamuviirako lumu waliwo n'omusomo gwali Zambia ne bamugamba tojja kugulinnyamu kuba be baagutegeka bali abavunaanyizibwa ku bitongole by'ensi yonna. So ekyo I think kisoboka naye lwakuba kino kye sinnafunako proof nti kituufu baamukoze eki omanye ne social media olumu ewandiika ebintu eba yakwegendereza ebimu kuba sinnakiwulira nnyo mu mainstream media nga Al Jazeera si BBC of course mainstream media z'awano tezisobola kyogera but senga twakitegedde ddamu zi Fox CNN byani sinnakifunako naye nga bwaliko basa okumuyita n'agenda butereevu wadi kwali kisoboka era ekyo tekimuyigula kisobokera ddala bulungi sebo. Omukulembeze asobola okuyitibwa mu ICC nawe nemba n'emisango yes ku bibiri bwe mba seerabidde by the way Ruto yagenda deputy president bamuyita deputy president Kenya babayita ba deputy president ne bamuyita mu ICC so bwe kiba kituufu lyessanyu lyaffe tujja kusala embuzi tuzirye nga musajja mukulu alinnya ennyonyi okgenda mu ICC ayimirire mu kaguli kuba ffe essanyu lyaffe kulaba nga buli muntu atutaasa ku mbeera etunyigiriza tumuwagira mu buli mbeera. Ekyokubiri ku nsonga eyo abantu bagenda ne bagamba tuleme kulowooza nti abazungu bwe bajja otutaasa nedda okukola emikago si kibi ng'oli mu byobuki. Mwami Museveni obuyambi yabujjanga Sweden mu Bangereza mu Bagaddafi kati gwe lwaki olowooza nti president Kyagulanyi bw'afuna bannamikago mu struggle abaanafuye ekyo tekiba kiki kituufu kuba kati ffe abamu twatuuse n'okulowooza ti Mwami Museveni amafuta gaffe n'ebirala resource zatunda ze zimuyimirizaawo. Omuganda agamba bw'oba mu kizibu otunda kyokola ki kyolinawo bwe kinaaba kyetaaga kusinga misingo gyaffe kwetaasa tujja gisingayo tuginunule afterwards kubanga embeera bw'eba ekoze eki n'olwekyo eryeggulire tujja kwongera odyetegereza bwe kiba kituufu nga bamuyise mu ICC kyetwayagala okuva edda era tukyaniriza yesebo. Kale ensonga zeezo webigenda mu maaso ndabyekawo abantu ab'enjawulo nga bagamba nti Muwanga Kivumbi NUP nga yamulekeredde mu kaseera kano akazibuka erimu okutuuka abaali mikwano gye abantu bazoga nti abaali mikwano gye omuli Bamwami Sseggona muli Mwami Sseggona omuli Elias Lukwago n'abalala go mu Koweri okuvayo gamba nti munnaffe newankubadde byaliwo naye katujje tumutaase mu mbeera eno eriwo tumale okugivaamu tulabe ekiddako awo kubanga bw'otunye Mwami Muwanga Kivumbi nga bwazze nti banne be yajja atambula nabo babadde ennaku zino nga bamweyawulako olw'ebyobufuzi nga bwe tuzze tubitunuulira. So bwe yagudde mu bizibu bino nabaga nti akatujje tukole ki tukwatagane naye ekizibu akiveemu. Nalabyeko Omwami Lukwago, nalabyeko Honorable Sseggona
Honorable Basalirwa n'abalala. Kyokka ng'ate NUP erina balooya abakugu ab'amaanyi. Lwaki tebamubeereddeewo? First of all, bulijjo abaagala okumetta NUP enziro banoonya buli kantu akagikoonako okugisosonkereza. One, Mwanga Kivumbi ye deputy president waffe. Yatwala akakiiko is Kapaaka mu parliament. Ya obwemba seerabidde. Ye deputy president ye chairman wa Buganda caucus mu parliament. Yagikulembera. Ebyo byonna bimufuula okuba omusajja ow'amaanyi. Second deputy president mu NUP wa Buganda. Onajjukira nti ba deputy president baffe kati bali basatu abawambe. Lina Zedriga owa Northern Region. Jore Kamukama ali mukomera bamuwamba tetumanyi gyakola ki. Kati n'ono abadde yawambibwa. Mwanga Kivumbi bwe yakwatibwa yatwalibwa mu kifo ekitaakola ki ekitaategeerekeka. Bwe bamala omutwala mu kifo ekitaategeerekeka bamukwata kiro. Bwe bamutwala n'amalayo ennaku zaabadde nga 3 nga bali naye. Munda 2-3 nga bali naye. Bwe baabadde bamuleeta mu kkooti olunaku lwe baamugjeeyo mu mpuku zaabwe ne bamuleeta ku poliisi y'ekira. Lwe baamugjeewo mutwala Butambala ku ki? Lawyer Mwanga Kivumbi baamuggyako amasimu ge gonna abaamukwata nga talina contacts yonna gy'ayogerako nabaki n'abantu be. Kati bwe baamuleese ku kkooti ekira nga tannayogera na muntu n'atya n'omu n'afuna ekisa mu kumuleeta yagezezzaako okukuba amasimu nga okufuna essimu awo ku poliisi akubire ba college n'akubira Asumani. Asumani is his personal lawyer. Buli muntu aba ne lawyer we ku level y'aba Mwanga Kivumbi nga personal si ow'ekibiina gwe yasoose okukola ki okukubira. Asumani n'ajja ku poliisi essaawa zaabadde nga 6 kitundu. Bw'atuukawo nga ne Asumani tamanyi nti Mwanga bamutwala mu ki mu kkooti. Ne babuuza nga bali teboogera tebakola ki nga bw'obamanyi bakukuta. Ziba zigenda mu 7 ne basiniikinga ne bamuteeka mu mmotoka nga ne gye bamutwala kati omuzira kisoomu ku baabadde mu mmotoka ye yamubiddeko nti ogenda mu kkooti wano nga bamuyingiza nti ogenda Butambala ku kkooti. Asumani Basalirwa yabadde alina omusango omulala ogwa client omulala wano e Kampala nga gutuuse mu budde bwe butya bwe bumu. Kwe kugamba Mwanga nti genda bwe mfuna nga negamba Mwanga nti genda gundi Asumani kuba yabaddewo nga bamutwala n'amugamba genda mu kkooti nga negamba nti genda mu kkooti. Basalirwa amugamba bakutwala mu kkooti Butambala. Agamba Honorable Mwanga Kivumbi genda nze nange omusango wa client ono ogutuuse naye ali mu Kaguli kanziruke ku Buganda Road Court ndabe bwe nguhandolinga nfune mangu entambula nkole ki nzije. Mwanga Kivumbi gundi Asumani n'akubira Secretary General Lewis Rubongoya ne Jowero. Kati Jowero teyakwata simu toyinza muvunaana nti takutte ki ku level ya rope abaako byakwasaganya ebyaki era ndowooza bwe yamala yamukola ki yamuddira. Ani yamukubira? Ani yakubira rope? Basalirwa amugambe nti omusajja bamutwala wa mu kkooti Butambala n'atakwata ng'ali bize nga bw'omanyi abakulembeze bwe babeera. Ne SG kati ayinza okuba yali meeting ng'essimu ziri mu silent. Ekyo toyinza kimuvunaanira. Omuntu ali olaba nange oyinza okunkubira essimu ng'eri mu silence. Kati wano bwe bankubira ngikwata. Nakubiddeko gyo tewankutte. Mba nnina nange byentambuza. Naye ate bw'omaliriza oŋŋamba nti owa Jeffrey wankubiddeko naye wabadde ogamba otya. That's it. Kati nabano bwe baamaliriza balabika bakolinga si kulabika bakolinga back. Naye ne bakitegeera nti yabadde atugamba ku nsonga ekola. Naye ng'obudde buyiseewo. Era omukulu omu Honorable Asumani Basalirwa omanyi oyo lawyer waffe kuva dda have been with Basalirwa for over 28 years now. Are you sure? Yes, from 1998 nga tuli mu politics ono wakalewerege nga abadde lawyer waffe
1998 musajja mulungi nnyo Asumani basaalirwa n'akubira Honorable Nalukoola bw'akubira Nalukoola council waffe wa NUP ng'ali mu muzikiti ewambogo ali mu kusaala kakati bw'ajjukira omukulembeze bw'abeera ku muzikiti bw'amala okusaala awo abuuza bamaseeka abantuntu tannafuna budde bukwasaganya maki addamu amukubira ng'amaliriza ebyawo ku muzikiti Nalukoola akubira Asumani amubuuza kiki muganda wange amugamba omusajja deputy president wammwe bamututte mu kooti ebuki ebutambala bamututte Butambala Nalukoola amugamba okusinziira ku ssaawa zino bwe ziri n'obudde bw'oŋŋambye bwe bamututte sisuubira nti nsobola okuvuga ne tukola ki ne tutuukayo wabula Asumani ya advisinga Muwanga kuba bwe yatuuka eri yayogera naye ku ssimu ng'atuuse ku kkooti baamuwa essimu n'ayogera naye Muwanga Kivumbi bw'atuuka mu kkooti yasaba omulamuzi amuweemu essaawa oba eddakiika ayogereko ne balooya be okitegeera kuba bamuleese tebategedde kikola ki mube yakubira bwaddamu okubira basaalirwa n'amugamba tetukyasobola kukwata budde mu ssaawa eyo gy'akuwadde sisobola kuvugiramu n'entuukawa awo kijja kuba too late kkiriza bakurimandinge lw'onodda ffenna nga twekoze eki twetegese so NUP terekererangako Muwanga kiki Muwanga Kivumbi olaba NUP esituka ku makolo piza nti wa wansi asembayo oweri ebusaabala Nakaseke naye ate Muwanga Kivumbi kati kino kye mwogedde ekya okuba nti Honorable Medard Sseggona Lord Mayor Erias Lukwago bayingidde mu musango guno tuyina kye tuyita brotherhood eri beyond obwa Sseruganda brotherhood eri beyond politics let me give you an example nze Lukwago started being my lawyer mu 2009 gwe bankwata ku Lwakabaka nga MP wa Kampala Central gwe yatandika okuba lawyer wange I think it is now 17 years Lukwago is my personal lawyer ng'ate simusasula wadde ekiki yadde 10 naye gwe wonkwatira yakola ki yayingirawo era siri erabira lumu omuwami yali aduumira poliisi ya Kampala mwami Tanuyi yankwatira twali mu byabufuzi awo e Rubaga nandeeta kodi Kampala poliisi ne mbaŋŋamba kola statement ne mbaga sijja gikola nga lawyer wange taliiwo nambuuza who is your lawyer ne mbagamba Erias Lukwago Tanuyi yagamba bugambi abasirikale mumutafuluma akole ki agende so kati tuyina ekintu ekyo kankibayigirize nkyogereka akantu kano katwale serious by the way njakafu brotherhood oba Sseruganda busukka ku politics tuyina abantu nze Lukwago kati alinga muganda wange wadde muyita kojja kuba wankima abankola ki bakuzaala abantu nga Munyagwa have spent more years from 1998 ng'ani ne Munyagwa Mubarak oyo gwolaba mugaati gwa bata y'omu ku bavubuka abagezi bemmanyi tuyinza okwawukana mu kukkaanya kw'ebyobufuzi kuno kwe tulimu naye I still respect those people Ssemujjuŋŋanda nze oyinza okkiriza nti ndabye Joyce Baagala for over 15 years 15 or 12 ng'ali mu mawulire omwo naye nga mukwano gwaffe ng'asoma amawulire ku Kaboozi asoma amawulire akozeewa kati waliwo kye tuyita brotherhood kati obwa Sseruganda bano tukiyige bannaaye abali mu byobufuzi twawukane mu kukkaanya ku by'ensonga naye obwa Sseruganda kinene okusinga ki kati Sseggona teyazze lwakuba NUP yalemeddwa oba Lukwago teyazze nti NUP yakoze eki yalemeddwa NUP ina good lawyers Council Musisi George is a good lawyer Shamim Malende munnamateeka tumukola ki Katana is a lawyer gundi Lewis Rubongo lawyer balo NUP ina balawyer bangi ba Marvin Saz Marvin they are all lawyers naye
waliwo partnership y'obwaki era bwe bagenda mu musango batuula ne bagamba nti lead council abeere gundi ebyo byabwe byaba land friends bantegeregana yaabwe eyo betuyita ba land friend nga bwe beeyita kati tuleme kukirowoozesa nalabyeyo mukulu wange muganda wange Sentamu Sewandagi by the way oyo aba abantu mba respectinga whereas twawukanye ebiki endowooza z'ebyobufuzi nga akitadde ku NUP nti ye yalekeredde ani nkugambye NUP egenda mu kooti ku baana abafuutu soja ate ogigamba otya nti erekeredde gundi okwo kutanishinga NUP naye tekinyuma tekinyuma era tukivumirira abakikola mukwano gwange Sentamu kikomye si kirungi kuba kati nze ondaba wano tetukkaanya na Sentamu mu byabufuzi byatambuza naye ne baŋŋamba nti ali ku kkomera nga neetaaga okuba surety odduka misinde nyimirirawo ate naye bw'ali n'awulira nti bantutte mu kooti ya Buganda Road ajja nanneeyimirira eyo brotherhood tugisigaze politics tuleme mufuula lutalo lwa buntu mpalana no tuba tekizimba so nga nva ku nsonga eyo NUP eri wamu NUP leadership eri wamu ne Muwanga Kivumbi naye bano bazze as a brotherhood era bajja kukwatagana ne bakanso ba NUP bo ba land friends balabe ensonga zaabwe bwe bazikola ki bwe bazimaliriza I think that is it. Waliwo ensonga ya Father Deus. Ensonga ya Father Deus eno yengedde okukwata ku bantu okusinziira ku mbeera egitambulira konaku lwajjo omulamuzi Victor Nakintu Katamba owa kooti enkulu e Masaka yayongezaayo omusango wa Father Deus Sekabira okutuusa nga naku z'omwezi 10 omwezi ogujja. Father Sekabira yaggulwako emisango oba omusango gw'okufuna ensimbi obukadde 5 mu ngeri emenya amateeka nga nekyali agenda ozikozesa tekinnaba kutegeerekekwa. Naye yo polisi yo bwegamba n'abamateeka naye ate mwami Museveni ye bwe yajja okwogera ku nsonga za Father Deus yagamba nti ekyamukwasa kwe kubeera nti yali ateetera ne President Robert Kyagulanyi Sentamu. Ekituufu kyekiriwa sente oba kuteetera na President Robert Kyagulanyi Sentamu nga President Museveni bwe yagamba naye ekirala kuteetera ne Robert Kyagulanyi Sentamu gwafuuka musango mu ggwanga. First of all fenna bannayuganda tuli ba victim ba government eno gwe wenna ali eyo ng'olowooza nti ebiriwo tebikukwatako bijja kukukwatako. Father Deus Sekabira abadde areceiving sente eziyamba abaana abataliiko mwasirizi nga ziyita mu ye n'azituusa ku baana abo dukanya omuli okuyamba abaana ng'abaweerera mu masomero eyo gyali e Masaka ayamba abaana abayina akawuka ka mukenenya sente ziyita omwo mu charite ye mwengiyoye ne zituuka ku baki ku bantu ba bulijjo ku bantu abo abataaga okuyambibwa kati olw'okuba ayinza okuba ng'omuntu he has ever seen anywhere nga oba ayina kyayogedde ku Kyagulanyi ate nga balaba sente ziyita ku charite ye ne balowooza nti zikola ki. Abantu bangi basafarinze olw'ebyo. Ono omukyala Saala Bireete oyo ongambye account bamuwadde bail ya 1 million cash bye bimu ku bimubonyaabonya kwogera mazima. Gavumenti yatuuka ekiseera ng'etya abantu bonna okwogera amazima. So Father Deus atuwa kyakuyiga ki ti gwatudde eyo gy'oli ng'olowooza nti bino byaba makolo bijja kukukwatako time yetannakola ki yetanaba kutuuka naye nga naawe bajja kutuukako. We are all victims abaali jimu embi olw'okuba nti obuganzi bugiweddeko. How can you cause father okaaba amaziga
father namulabye ng'atonyesa amaziga nempulira obulumi ku mutima ate ekinnuma bannaddiini bano abegattira mu interreligious council nze gye mpita interreligious dealers tebava wa mwami Museveni kulya bicepere ensonga ng'ezo tebazoogera ekitta abantu tebakyogera abaana b'abantu wawulidde CDF ng'avaayo agamba tulina abantu 2,000 n'okusoba mu makomera twakatta 22 how can you be a CDF nga weewaanira mu kutta bantu ow'eggwanga ow'eggye ly'eggwanga so ekyo ekiri ku father kigenda kutuuka ku buli muntu saawa yetannakola ki yetannaba kutuuka mwamukwata mu December tuyingidde February emisango temuyina bujulizi mumumye beyiro nti abazze omweyimirira tebasaanira sewungu tasaanira honorable munnaddiini mu kitundu we baamukwatira atwala abantu baawo mu Bukatuliki tasaanira muganda w'omuntu mbu tasaanira ate nga bonna bannansi balina national ID balina ebibakwatako a full member of parliament government etuuse ku level nga tekyawa bannaddiini kitiibwa mwe bannaddiini abagyekulubeesezaako tugamba kitukakasiza ddala nti mugyekulubeesezaako olw'okubeebawaayo obusente si lwa bulungi bw'abannansi so nga you have to be the voice of voiceless mwe mutusumba mwe mutusomesa eddiini kyovola omusajja Nakibinge oyo Dr. Kasimu Nakibinge asigadde ali respectable omutwe atambula guli waggulu teyekkiriranya naye kati batondawo simanyi interreligious dealers council mwe baliira ssente z'omuwi w'omusolo ne bajjajjatta omukulu abeerewo which is bad and we condemn it bannaddiini kati njagala okubuuza bano bannaddiini tunaafunamu bali ba Sheikh Muzaata tunaabafunamu bano bannaddiini ba Janani Ruumu tunaabafuna kubanga waliwo nawulira n'okwemulugunya mu bantu ab'enjawulo nga bagamba nti abakulu ba Intelligence Council bagenda mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakyalira Babi n'okulaba embeera nga bweri na biki byonna naye baali bakavaayo ate nkera poliisi n'emenya nemukolako baavaayo na ddoboozi naye tebabangako na kintu kyonna kibayogera. That is what I'm telling you. Oba nabo balina kazito ke baliko nga tetukamanyi bebaketeekako nti bali ba ssente tebafa ku bulamu bw'abantu. Abasajja bamuzaata gambye tebagenda kudda. Aba Kizito Lwanga, Archbishop Kizito Lwanga, musajja wange ono ow'ekitiibwa Archbishop wa Kampala Father Semwogerere, musajja muvumu era tonnamulaba nabo, tagendera mu kigaali. Era ensonga zo ziraba ziri ziti ono Semwogerere tagendera mu ekyo kigaali, yakizuula dda nga kirimu obufere. Kati baakirekamu bali baserwadda bamubajje n'abalala bandya nabo. So bannaddiini sigamba nti tusiiwuusa empisa, naye nange edda nagamba nga abaana bano aboogera ku bantu bano nga basi munnange embeera eriwo ejja tubagambisaako nti mukoolinge back your house in order, otherwise tujja bagambako. Mwe muyina okugamba ku mwami baabadde lwakitula bayogedde ku baana b'abantu be bawambye bamyozayoza kuwangula Bishop Serwadda ayina abagoberezi bangi simuwa respect bwe yabadde erweza mu kulayira. Omanye ebigambo bye yayogedde, ebigambo bye yayogedde obimanyi byabadde bitirivu. Bishop Serwadda yagambye okulonda kwabadde kuyitirivu nga yenna ajjajja taati amema bumemi, kumbe balina ekikulumbadde mu nsawo bali ba ssente. Okulonda kwabadde matabuta ne bavaawo mu nnaku 2 bavuze emmotoka bagenze Lwakitula. Boolekedde Lwakiki Lwakitula bali ebicepere mu musaayi gw'abaana. Otegeera bye gamba. So twagala okugamba bannaddiini enju yaabwe bagikoolinge back in order. Bwe batakikola bannansi tugenda kubagambako ate tubeesonyiwe. Gwolooza lwaki akasozi k'ekibuli kasigazza respect?
gye kalina respect nti basigadde boogera maki kuba ekibuli moto y'ekibuli eri nti ffe tugattako gw'ayagala okutoolako anoonya ebyensimbi tolinnya kibuli tojja kusobola ekibuli tojja ng'oli muli wanguzi Lubaga gwe Lubaga girabe esigadde eri respectable Namirembe ya yuga dda Kazinda amabaasa bamukubaga ku ttaati twakomye ku Luwalira tewalabye ebifaananyi Kazimba ebbaasa emuzito yeekaagisa ati agamba weebala oleesa oluwombo Namirembe yakomye ku gundi ku mukadde waffe Luwalira eyo nayo yagenze kati Luwalira wamulaba akola ebyo bye bakola tetubyogera nti tetuyina mpisa naye mutujje mu mbeera kakati Haji bwe kibanga banaddiini bakubwamu ebituli ne kibanga akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu kakubwamu ebituli ebitongole ebikuuma ddembe abantu balabanga ebitali ku sayidi yaabwe kati munnayuganda eddoboozi agenda sikulabanga ebitongole ebikuuma ddembe bikozi bya state ya Nakyemalya bannayuganda eddoboozi bagenda kulijjawa bo bennyini be balina oddyewa balirage nti tulyetaaga osobola okulaga eddembe lyo nti olyagala nga teweekalakaasiza nga tokubye muntu omanye okwekalakaasa kwa njawulo tuyina ebintu bibiri tuyina kye bayita strike ne ani ne ekirala kinvudde mu mutwe byanjawulo nti strike osobola okustrikinga ng'okutte fulagayo nga toyonoonye kintu tokubye mu poliisi tokubye ani gwe n'okwata fulaga n'oyimirira oti tubiraba Ibulayi ku demonstratinga strike ne riot riot kubaamu okwonoona n'okukwanyisiganya naye strike gwe aba akutte fulaga yo n'osirika oli n'akulumba okwekalakaasa mu ddembe kyekyo kye tuyita strike so mu bufunze banaddiini abantu babajjemu essuubi abwe muba mukyali bano ab'Uganda abanoonya Kagguleevi bayinoonyeza Kagguleevi ku Buuta kuba nalabakawo Omusumba Silverus Jumba ndooza yali wiiki eyiwedde n'agamba nti abo ate balala n'agamba nti mu kiseera kino abavubuka babanja space bagala space yaabwe era n'agamba nti nebamulabye mu ekibinja ky'abano abo tebasobola kubaamu abo basoverians era n'agamba nti ne bwe tunaakola tutya banavuga tetujja kubasobola kubanga beetaaga okussa beetaaga space yaabwe batutaddeko evviivi kati abo balala bano abatambula mu kikungo obalaba be babeera Lwakitula be bajja bagambe Mwami Museveni tukwenda kumatiza mukyala Kyagulanyi oba babadde nakujja kubuuza mukyala Babby ababuulire Kyagulanyi gyali kye babadde baagala baddeyo batwale amawulire yes that is it okay kale ensonga zeezo olw'ensonga nyinga tutunuulire mukwano gwo Nkeretanyi yayise ku Honorable Sempijja yabadde yasaba abadde mbabala obululu kooti n'emuwuliriza era obululu badde bakatandika okuddamu bulangirira okububala nga bakasomako boxi nga ziizo bagenza okwetegereza boxi endala ezisuka ne mu 5 nga nsumulule nga seruzi zaazo balaga nti bazitaataaganya era omulamuzi n'agamba nti okubala obululu kuyimirire bwatyo Nkeretanyi n'aba ng'ayiseewo era okujaganya kwabadde kuwamanyi sayidi eyo si yasoose twalaba wera mukwano gwe Sewungu Honorable Sewungu naye ng'era kyekimu era embeera bwe yali era naye n'abanga okubala obululu naye asimattuka naye nawulidde amaloboozi abo ag'enjawulo nti kibeera ku sayidi ki kibeera ku sayidi yo neyawaaba oba gwe bawawaabira okubeera nti ebokisi zino siruzi zaazo zitaataaganyizibwa kubanga waliwo gwe neebuuzizzaako nemubuuza ti naye kino kijja kitya naŋŋamba nti munnange kisoboka okubeera nga eyawaaba nga gwe bawawaabira asokola olukwesikwesi okukola ekyo kubanga bamanyi kimuyisaawo ate era kisobola okubeerera nga ono eyawaaba nga nengeri naye gyakozesaamu obukujjukujju okubeera nga bongeramu obululu basobole okugenda okubala nga oba oli awo asinga gwe yeewawaabira
kino Haji okiraba otya kubanga kize kibeerawo. First of all, obubadde obujja ba MP abalonde oba abakulembeze abalonde mu bifo NUP kintu kigazi kiri wide kiri okusooka mu kalulu kano ke tulimu tulabye amawano agatagambika kubanda bene nakwede naye bamuli bubyeyo byabakama yasooka n'aba neyeewa obuyinza obujjamu ba candidate ng'ate yabawandiisizza yamaze obbawandiisa n'aba approvinga bwe tuva ku ekyo ng'abajjamu takonsultinze n'abo bajjamu wabula ono ayita eri n'amugamba nti omukono gwa Moses oli muganda waffe atukwata ku kamera yagambye nti teyaguwa oyo gwe tebakuyita kukubuulira nti mukono ki gwe baakoze eki kubanga omuntu anaagamba teyakuwa mukono tumukubira essimu ajje wano ekyokubiri bw'oba ogamba nti omuntu oyo teyampa mukono ng'akakiiko k'ebyokulonda kali ka conducting emirimu gyako in free and fair manner teri MP atwala mikono 10 nga gye bamusabye gwe basabye 10 atwala emikono 10 ameka asatu tuddire omukono guno omulamu tugureplacing ne guliwa kuba gyonna nze nagikola ki neguluguma mulugunyako kubanga gyonna gwoba wagireeta nze naleeta emikono gino bw'aba Moses anzigyeko ogugwe ogwono tugukole ki tugusse wano that is what they call fairness naye ye kyakola olumugamba nti Moses yagambye teyakuwa mukono ng'agamba tukuwanduukuludde oyaveemu obeera nawakanga owulira ku mawulire genda mu kkooti waliwo enjogerezeewo ennaku zino nga balangirira omuntu atawangudde returning officer kyabadde nnyo Wakiso ne Kampala olumala okumulangirira nga bagamba atamatidde genda muki genda mu kkooti era nalabye omusajja omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti ayina byonna byemulugunya agende mu kkooti ati abaddala ayogera yenna abaddala gwokola ki candidate aba property wa EC gwokola ki wano toyinza kuŋŋamba tuvudde ku ground wano nina DR form esayiningiddwako official wa EC nesayiningibwako agenti wange nange candidate ankiikiridde nze candidate bonna ne bakakasa nti obululu buli lukaaga nga n'owamu akoze eki ne mubiteeka mu box ne bituuka ku district e Wakiso gwe Tilbert n'ojja ne notebook k'osomera wano si ku zi DR form awo kulonda kuno bwe kukoze eki abaneka notebook ke ajja mu nsawo obwedda tumulaba ng'ajja nako bw'ati ne batamanya omulembe gwa kamera ng'asoma kuli nti baŋŋambye Moses ono nteekwa omuyisaawo noono bo basooka eri mu meeting nti Kawempe ku Nalukoola ne Nyanzi tubaweekaani kyokka nga Nyanzi awangudde ne Nalukoola akoze eki awangudde wabula bo ne badda mu negotiations ab'akakiiko k'ebyokulonda ne NRM kyaa ku Nalukoola abantu bayinza okutabuka kiramwa n'akola ki Nyanzi awangudde n'obululu 2,000 oyo tuyinza omuwunzika ne bagamba oyo tumubawe tumuwunzike tubawe Nalukoola eno yabadde selection si elections kuba abantu be balonze balala isi ne selecting nga beekola ki yo beyagala ne NRM kuba jjukira kuno okulonda kuddukanyiziddwa ebitongole 2 security organs n'akakiiko k'ebyokulonda waliwo gye nawulidde okulonda okumu mu Wakiso oli gye yagambye ng'ate y'omu ku bakulira okulonda yagambye wano tewali by'opposition nga yakulira ebyokulonda kyabadde mawogola yakulira ebyokulonda tewali by'opposition tetwagala agenti wa Namugga wano twagalawo ba NRM era drone ne zijja ne ziba peaking obwedda ziba peakingawo buki Pickings kati okwo kwe muyita okulonda. This was not elections
kwabuutikiddwa ebitongole ebyokwerinda ne nani oyanya Mukibi. kwabuutikiddwa ebikongole ebyokwerinda n'akakiiko k'ebyokulonda. Mukibi atali musirikale. Mukibi mukwano gwaffe. Oyo Mukibi mukwano gwaffe tetumiinaako buzibu. Tuziga nti Mukibi n'olowooza nti Mukibi atulonye. Oli omusirikale. Ono mawube. Anyway, sorry tubaddewo tusaazeemu. So kye twagala okugamba nti okwo kwe kulonda kwe tukola ki? Kwe twogerako. Tekwabaddemu free and fairness. Kaakati bwe tujja e Kalungu akamu ku obubadde obusooka mbukubuulidde. Kati bwe baalema obbajjiramu eno mu kakiiko k'ebyokulonda, waaliwo ate be baagaana okunominatingibwa. Abo ng'etteeka lyabo bo baagaana bajja okwewandiisa ne batabakkiriza. Ekyali ebukedde yamwakikola ki? Twakiraba. So ebyo bwe bityo bwe byakola ki? Kati bwe bazze ku recount kuba wangudde. Akakiiko k'ebyokulonda bwe kamala okubala obululu kabussa mu store zaako. Kakati ko bwe kazissaayo bano abawaabye be bagenda ne bakola obubadi nga bapakidde obululu munda muli okuweza emiwendo nga bakona ivinze n'abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda kuba n'abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda ba NRM awaabye ye Ssempijja. Naye ekinnuma Ubuntu yalagawa mu nsi muno ku myaka gya Honorable Ssempijja. Omwana Kiruruuta bamuzadde oli mukulembe, oli DC, oli Miso, oli Milyo, Simanyani, byonna obibadde maso biki. Omwana n'asoma n'akula wamulera kitaawo omumanyi omusitudde. Omwana amaze okusoma azza aweereze eggwanga lye otunka naye nalabye Ssempijja ng'ajja ku kkooti ng'abebbera bubebbezi n'okutambula tasobola, amaaso gonna gafumye, akaddi ayiise embugubugu naye afaabina n'omwana ow'emyaka 25. Kubanga nsobole yaŋŋamba nti ne mukyala Namere muwala wa Honorable Ssempijja yabadde mu kalulu, naye ng'oli agamba nti lwaki Honorable Ssempijja yetawummula nafukasika ku muwala we okulaba ng'alya naye obubaka bwa paalamenti. Amaanyi gonna Ssempijja ge yamaze ne resource ze yamalidde mu kalulu k'amanyi nti tagenda kukawangula. Yali badde azijoyininga ng'omukulu omuntu ayagala ekibiina kye n'okwagaliza ku mwana we. Kuba omwana we okuba omukulembeze Justin Namere okuba omukulembeze si kibi. Generation yeeyo amaanyi ge yatadde eno singa yagamala ng'annyonnyola abataka tibanaaye nze mpuumudde naye omwana wange aliwa osanga baalikwatiddwa ekiki ekisa. Kati muwala waali eri afaabiina yekka naye ali eno afaabiina bw'akaddiye takyasobola supiidi, bamuganye okunywa sukaali talya kawunga, bamugamba lya nnyaanya lya kino wabula tunka n'akavubuka akali energetic kawuta ebijiiko bya sukaali 2 mu caayi w'amata bw'akosobola okukawangula kakali mu myaka gyako. So all in all recount mu mateeka mweri kye tutajjaawo mu mateeka weeki mweri naye mu buntu bulamu ani asaba recount. Secondly omuntu awanguddwa n'obululu 2,000 recount yaki nga bakuwangudde n'obululu 2,000 recount yaki? Just wasting time ya court n'abalooya oba tolina nsonga ekusabisa recount. Nze ndaba tekikola ki tekigatta. Kati ekiri ekayunga mukyala wa mwami Kalangwa sorry muwala we I apologize muwala wa mwami Kalangwa yakwata ekifo kyako bwe baali balangirira wali mu kakiiko k'ebyokulonda bwe baali baagala okulangirira gundi n'abagamba teyakwata kyakubiri yakwata kyakusatu. Eyali owokubiri yali Aida Nantaba. Bwe baali bagenda okulangirira nga bafutyanka wali munda mu kakiiko Aida Nantaba n'abagamba bwe muba mwagala kubba nga mubbira oli owookusatu nga sinza akutta ekyokubiri mulangirira atuwangudde ye Nakwedde. Openire kyali openire mu kamera
yabagamba okulangalira ow'okusatu nganze akutte ekyokubiri wendi mulangirira awangudde yennakwedde kati eryo eggwanga bwerito bwerikola ki bweriyimiridde so nze njagala kugamba nti kuno tekukyali kulonda rigimu buli lukya erinnya muti eyongera kukunama ekunama buli kaki buli lunaku buli kaseera buli lukya kati ezo likawunti olaba box batempalinga nazo bebazisumuludde bateekemu ebirala waliwo box gye baalaze ekalungu nga siiru kweri naye nga wano awayita obululu bajjeewo akabaati akabikkawo olabira ddala basonseseemu buki box 6 we yatempered n'ekirala tuddemu obuntu bulamu sempijja n'obukulubufu bwemba bwonna okaddiye sempijja ne bw'aba ayogera ku leediyo ng'omuzindaalo leediyo eyo CBS ogiraba erina omuzindaalo gwayo gufulumya eddoboozi ezo zisapiensa zaani naye ne bw'aba agyogererako bw'ati terivaayo adolodooma budolodoomi oba mulwaddemu adolodooma bukadde beewumuze so ekyo bwentyo bwenjo kiwunzi amina bikawunti kakodiyo kamu kakubbirako buwanguzi bwabamemba b'NUP kati jjo twabadde n'okulonda ku L63 leero tuyina kuno okwagundi tujja kwogerako kakugwe imijeno tujja kwogerako okwabavubuka abakiika mu parliament mpuliddeko abavubuka nga beemulugunya awo mbadde ku mawulire awo nga bagamba nti abata babawadde ssente tebagenda kubalonda ate nga batuufu akakiiko kajjudde balyake akakiiko k'ebyokulonda olaba bwe baali balonda okwa disitulikiti yonna baabawa 6,000 katoolo kano banaabawa mmeka ate mwana wattu babafuna buli kulonda n'owulira nga bano baakaaba ate okujja ne babafuna naye kikireeta ekyo kyendowooza bbula lya mirimu bano baba bafuna bapya nga nabo bagamba katugezeeko katugezese so okulonda kwe Uganda bwe kutyo bwe kuli naye nga tugamba tetujja kuweera mpaka lwe tunaafuna okulonda okujjudde amazima ensi yaffe sebo tumalize taata nga tumaliriza njagala okutugumya bannayuganda President Kyagulanyi mu ggwanga mwali era akola emirimu nga bw'agikola bwe mugiraba ali mu kunoonyezebwa olw'okuba obulamu bwe buli in danger yafuna credible information bano abankiddamu bano abagenda bazungira ku mikutu mbu tebamunoonya beebuzaabuza ng'afuka anaaba kuba buli we balaga babuuza yabaddeko wano kati baŋŋambye banoonya view ez'enjawulo kwe balowooleza jjo yabaddeko eruweero n'alya ku kaffene kati mukono gye yalidde ku kawuuta ekyeggulo kati bo batagala butagazi so tetunaweera embeera ejja kutuukedde muki muteeko inshallah kubanga tugamba nze bwe banzijawo gwasigaddewo sigala ng'okozesa eddoboozi lyo ffenna we are victims sebo tweyanziza nnyo omukutu gwaffe guno bagende mu maaso emboozi mu UG basubscribinge we baba balabye we tukoze ensobi batukubire ku masimu gaffe ndi ku 0706539258 ne 0784531162 neya muganda wange ono agiteekawo kyemmanyi bulungi mumukontaktinga nambuulira nsonga zonna tuba tutambulira wamu tujja okwogera ebigambo muganda waffe atukwata ku kamera tukweyanziza Moze abasajja bamukubanga ennaku z'omwezi 14 ng'enkera kulonda Moze tebayinza butamukuba eyo t-shirt gy'ayambadde ogiraba ebalumye emitwe kati ate ye Moze agamba nasalawo kati Moze ekimukubya yali ana mukwano gwe Moze okuba muki alina mukwano gwe nga yali ambadde t-shirt ya NUP ng'eriko ekifaananyi kya President Robert Kyagulanyi Ssentamu kati babasanga babiri nga tebayinza kuse n'omu kiboko neevuga ng'ate naye yennyini bw'olaba t-shirt ne DNA olabira ddala yeeyo Kyagulanyi kale tweyanzenge bane tusikana olulala Geoffrey Mayanja geegange mbadde ne Haji Makolo Kavuma mweraba
Na Uganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo. Omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge. Enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukaali. Olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2. Mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu. Abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo, bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano, bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja, abagadde family planning ey'ekiganda, abayina pressure, abayina sukaali, naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa, obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato, ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center weetuli ewakaliga. Tuli wano Mengo opposite Lubiri SS. Bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba.